Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwo munnaffe eyambuzizza ku ddagala lino oba ku bimuli bino. Ekimuli kino kiyitibwa muleke. Onayitibwa muleke era yoyo gw'olengera yoyo gw'olaba oyo. Muleke ono waliwo munnaffe eyambuzizza nti ekimuli kino osobola okisimba ku malaalo. Wambuzizza ekibuuzo ekyo. Muleke eddagala lino oba ekimuli ekyo kye bayita muleke ekyo tekisimbibwa ku malaalo nedda. Mulimu ebimuli ebitasimbibwa ku malaalo kati ng'ono muleke tasimbibwa ku malaalo. Ngenda kukulaga n'ekimuli ekirala oba eddagala eddala era nalyo nga tebalisimba ku malaalo. Nyagadde nsooke nkulage muleke y'ono omulaba. Ono muleke tebamusimba ku malaalo. Jjukira muleke alina ebika ebiwerako. Waliyo muleke omulala nga wakakoola ng'akakoola kano nga katono nga si kagazi naye nga te kawanvu. N'oyo naye tebamusimba ku malaalo. Ono naye ayitibwa konkomaza. N'ono konkomaza naye tebamusimba ku malaalo. Ono oba ekimuli kino ky'olaba kye bayita konkomaza era nakyo tebakisimba ku malaalo. Muleke wamu ne konkomaza n'ebimuli ebirala nja kuba ngenda mbibalaga mpola mpola ebitasimbibwa ku malaalo. Wambuzizza ku ono tebamusimba ku malaalo wamu ne konkomaza ono netasimbibwa ku malaalo nedda. Njagadde mbeere nga naye mukulaga kyekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange li 07778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.